bana watali yadde omuntu aleekaana obeerawo wekka weberera mirembe gyo naye nobeerewo oli kitonse yembuyaye eyo simanya mbudaada eyo ye mwavu yatasalawo yatamanyiddirwa alikulaakulana yatamanyiddirwa alisalawo ng'omusajja laba abanna abali mu myaka gye egimu naye laba omwana ali mu nnyumba nkani ne bwaba nti nno kale si yenene nnyo eri awo naye nga omuvubuka emumala ebbanga lindabidde mulekwa musajja abadde mukozi nnyo era omukazi agenda omufumbirwa kuba kati nze nina okugaba ekimulikooyo nze nina okugaba ekimulikooyo twafuuka nga baluganda naye kati ono kitonsa ata 50 zirekera omwana wa munno muli mu mizigo ebiri ennyumba talinaako nakiri awo nti erabika bulungi oba nti oba ogenda giyiza ogikolere kino ne bw'ogiyiiya n'ogikyusa n'ogiteeka mu east n'ogiteeka mu west n'ogiteeka mu south tekyuka kati kambeereko nga nfune ku mirembe bannange wosuze otya bulungi ndi bulungi n'okusinga bw'olowooza ndi bulungi oli bulungi naye maze okunywa ku kyayi oli bulungi kati wakuze otya kukyaki wabadde bw'otya eggulu ntisaze nangoye era bye mbadde njagala okukugamba tewaze na lugoye mbadde njagala ndowooza omanye ye wakitonsa nasigadde oba njogera na muntu omu ayinayo sisita we ali awo yalinga ategeeramu Rebecca tofaayo ojja funa ne kakati alindako tonvuga sipiidi nakugana ebintu by'okunvuga sipiidi omanyi nkitegedde naye njagala ngoye njagala ogenda ogambe Rebecca ngenda kuwa enamba ye akuwa engoye zange tosobola kugendayo ali gye navudde nzirayo njagala basooke mbabule ku maaso basooke bawulire nti mbadde wa mugaso kati mbagamba nti anti Zubeda nze kenyini ngenda sooka mukubire mugambe waliwo omuntu gwe ngenda osindikawo mumpereke engoye zange nanti kakati ati kyogenda owatowozzeemu bubi ati oyagala kumpa mirimu wasanze nina ate ejange kati nze kasuke ngene mu ttawo nawe gwe ddame girindako lwakuba olaba nseka engeri gyemanyi okuseka nga ndi naawe tubeera tuseka tubatusagamu kyenkugamba ekintu ekikulu sigenda kubeera muzino ngoye zokka okitegedde kuba sigenda kwambala ngoye zokka kaziko bwe kanajjao ne kasanga kali mu ngoye nga kalowooza nange waleese omukazi ye kati omukazi wogenda obukazi bwotyoyaza wano ogenda bugamba otya ojja yingiza okinamu obuzibu tenga kinamu obuzibu ki kasajja n'atamanyiira akakati ndabayo wasuzeewa nensula mu kyange kakati bwe ndeeta akantu kange ne kasula ewange okinamu obuzibu ogenda kulya bukolwa nga waliwo ennyama mukazikazi wano nga wendi naye kati ndabayo bintu byakunswaza nze ngenda okugaba ekimuli olina omuntu ena agenda okugaba ekimuli ng'ogyeko okyandwisa kasooke mala okugenda eddakiika 5 zibeere 5 tandisa okubala anti Zubeda kati obuzibu obuliwo wansanze na puroguramu ezange onteekamu ezizo kati mba nina okuzifikisingamu mpola mpola we bali kusiima manyi kizibu osanga omuntu asiima lindako ogenda setinga ki ogenda setinga ki Zubeda engeri gyobeera ano ngaomusajja wekka abasajja babeera mu nnyumba balima okutereeza kati mulimu byenjagala ntereeze kati wano bibi birungi anti era kati engeri nawe gyobisi ebintu byoteekaawo eyo kyaja ino kyaja yange bane jano gyeraba ngenda naye bwemba ngenda onzijukiza sibeera wantu kaliwe wati pakati n'ennyumba ewa n'amaanyi ogirongoosa naye ennyumba wakitonsa toyi eri toyi fuuti ate Zubeda n'aggamba fuuti 5 akasajja ako ebbanga lyozooka ngambira mpulira nga n'okuntuuka nze kantuuka saakasiima nakulaga nga wabasiimanga naye saabafuuti kasajja saakasiima kafu nnyo kafu ennyumba eringa 5 dakubeera naye eyo mu 5 mwe muli famire yonna kambeereko wano bannenfunira omukka gwenzisa oli omukazi eyazze assa omukka omulundi ogwo mwena ne mbanga ne mukyassa
Nazalawo. Na mama we. Sinazala wange naye bampasaawa. Ujjobadde era okyali mukyala Kitonsa. Zubeda kati oli wano nakugambiddewo nga wakajja. Wane wange oliwo kateera katono nnyo wanaayita mmeka. Nga uzeeyo wabbaawo. Naye wangaddeyo. Naye nenzirayo. Kitwale nti kale nzize. Gwe mmanyi. Ku Kitonsa Zubeda Kitonsa. Nenzirayo wa Kitonsa. Ojja kuddayo. Kitonsa alina kubanga akyusizza amaka. Ngalazeewa. Ng'amaka nga gategeerekeka. Kitonsa nga mpadde bizinesi. Nga mpadde n'emmotoka. Oyo gwe waŋŋamba nti amala kubuuza ku maama we. Anti ebyo byonna gye tulina osobola ne tukkaanyaako tugenda kukola endagaano. Nani? Ofunye ne looya. Naawe ogenda kuba kubagenda okwakuba sayini. Nze ndi mukwano gw'ekyo sikigaana. Naye nga kyemmanyi. Ngenda kuddayo. Ewa Kitonsa. Nja kuddayo. Tekiwulira. Tekinnajja. Anti bulijjo era ojja nga tokiwulira. Nnaku 2 lumu. Oba gwandoga. Sisobola kukuloga. Kasajja kale akakuloga. Sabye dakika 5 sigasigaza mmeka. Osigaze mu kitundu. Mu kitundu badde njagala. Onvugeko ntwali wa Kitonsa. Zubeda. Sikinva okwogera wano. Essaawa eno. Nagambye tugenda teddakiika emu. Nakudda wa Kitonsa. Asidde nti nzirayo kubeera. Kima bintu byange. Okima ki? Bintu byange. Bintu ki? Mukwano bagambye ngenza okubeera mu maka ge ebbanga limazzeeyo nga sina kye nali nguzeeyo. Olina ebintu wa Kitonsa? Lahira. Katogenda kima ki? Ninayo nagulayo ebikopo byange. Oba byalinga 5. Essowaani za buno mubakuli bwa supu. Oba buli 6. Nemalamayini. Malamayini 5. Nemalamayini 5. N'obwambe 2. N'obusigiri obuli. Obusigiri. N'obwambe. N'obukopo. Njagala nvuge. Kati lindako. Nina ebitime ndowooza n'engoye zange baazigirayo ddala. Naye Zubeda, okimanyi buli wemba naawe gw'okirabanga nze atategeera. Si bwe kiri? Mbadde mmanyi nti ogenda kuŋŋamba nkuvuge nti olina ekintu ky'okima eky'amakulu ky'okoze ebbanga ly'omaze wa Kitonsa. Olina ebikopo 5. Obusigiri, obukopo. Kwegamba banno mikwano gyo be wakula nabo. Kiringa bwe mugenda okusuubula. Baasala endiboota ntozizigera bulungi. Kati gwe n'osala otugugu bwe tuti. Wasala otugugu tulimu obusigiri, melamayini, obwambe. Zubeda mbala. Basala endiboota baba bali mu zikalina. Kitwale nti nno eyasala endiboota ye muntu yayingira kalina. Naye okimanyi mbu tolina magezi kituufu maama akute. Eyasala endiboota yo yayingira kalina. Gwe wayingira ki? Kale nze imana nasala kagugu kate wali agasalireyo ki? Anti kati olina okugezza. Kati oyinza kugula ki? Oba oyinza kugula 5,000 wali agala ngule kooti kyemavaayo nakyo. Poloti. Nabadde manyi tugenda genda nti kale ngenda funa emmotoka. Oba kale nti kale oba byapa oba tugenda kima sofa seti z'entebe oba fridge ng'ezo oba sideboard. Eri sofa seti. Eri entebe. Eri emu. Zimulimu fridge. Esi yange. Ayo tu ojagaza ki? Okima yaki? Ebbanga limaze nga gye ndi mufumbo masina kujjayo ku bintu byo. Anti kati kujjayo bintu ebyo. Ansasudde ki? Yansasula. Kati bintu bagenda okujjayo bibyo. Oyina lisiiti zaabyo. Siyina lisiiti. Anti kati bitibya bibyo. Byoyogedde bibyo. Nali nina okufuna lisiiti. Buli kintu kirina okubaako lisiiti. Kati ebyange bino obiraba? Buli kyolaba wano nina lisiiti yakyo. Kebeere eno kyaja. Kati omukazi wa jjano n'omuwasa ng'agenda takwatako. Ate okwatako byaki? Bw'abibba nga toliiwo. Okubba. Era bw'abibba nga mmanyi kati nga Zubeda weeyagala okubba ebya Kitonsa. Ate ngenda kubibba. Kale okubitoola. Ebibyo kati bibyo ebyanti. Kati fridge oba ogibbye tebayiyo. Ebaako lisiiti. Nze buli kyange kiriko lisiiti. Tolina ky'osobola kutwala. N'akatto k'okutte kaliko lisiiti. Ako kuliko lisiiti. Kino ekintu kye njagala omanye kibe kyakuyiga eri mmwe mwenna abakazi. Naffe abasajja ffennyini. Nti kati Zubeda bw'okeera enkya ng'oli wano wange. Buli kintu kye tugula bwe ngula emmeeza eno erina lisiiti yaayo. Entebe kuliko lisiiti. Kitanda, TV, buli kimu kyonna kibaako lisiiti. Ate waliwo na bino bye tugula mbu tugatte. Kati nga balaba entebe eno giraba? Seti yaayo. Musobola okugatta ssente. Omusajja nga talina. Nga talinaawo. N'omwongerako kiba kyange. Ate kiba kikyo. Tugeze tugiguze milioni nnamba. Tugeze oba ndeesa 5 nawe 5 oba ndeesa 7 gwa 3. Kati bwe tuuka nti oba ogenda nga tugiyo lisiiti.
nti Zubeda wasaako mmeka? 3. Ngagala. Ngambala 3 go. Bwe manga ina mu kashi. Nanga kuwa. Bwe mba sigalina, kali ntebe eno giraba. Ine eri yokka, awotudde kali kokka, akatono kali kokka, na kiri kyokka. Nga tubala nti ku kino kiriwo kijjamu emitwalo 3. Nga nkuokuba kino nga gamba 3 go galiwa? Gawo genda nago. Bamasajja bamikaba bikola wano. Nze mbikola. Go bikola? Bannange. Nze mbikola. Wakyuka. Ai, guli mumanyi wamanyirawa. Anti ebedda nkulaba ngompita damage nenga muntu antegeera. Mukwana kati goli damage. Damage sono omanyi damage naye alinamu ebika. Kati mba damage waawa. Kitwale ntoni damage wa Kindazi kyasuzewo olunaku lumu. Mu bufunze damage linnya. Zenira tatanga bita damage. Alingazi. Zubeda. Kyegamba bw'okitegeera. Va mu by'okuseka. Buli wano bagenda kunnyumira. Eri mbadde mu lutalo. Kyetugenda okukola okimanyi? Mbeera mu lutalo ndi mulingi. Nkasuka kikonde. Ebikonde byo jabbi kasuka. Basula tawulo bakola biki? Teri akutaasa. Ate nina onzoni. Ate badde mupambani. Seke nyini nganze nina okwejjayo. Toyina leefu. Sirina bawaga. Okujjako bano ate abatalaba. Bembadde nsanyusa bebawaga. Kakati. Bamaama baanya mikwano gyange. Yawaga. Kati nga obeera mulingi. Ne bakuba eŋŋoomi. Kati bano bakugumya bugumya. Toyina wadde akugumya. Beda sirina. Kala fazalo oba. Balowooza ndi mirembe. Nikumbo osirikiddwa. Kumbo musajja talina kyeyongerako. Musajja takula. Musajja mamizi boy. Omusajja ali awo nkugambe kinkulekere ki. Mbuzi mbata mbwaga siya. Byonna bya kitonsa. Natomera. Njakulaba. Eri njita accident yaki. Kati tugenda okukola okimanyi. Ya bus. Zubeda. Kitugenda okukola okimanyi. Ewaka n'oli olabawo. Feel free. Gwoli mukwano gwange. Bana ekintu ekyo kyogera nnyo bannaaye. Zubeda nze kankubuulira okuva ku ssomero. Tukuze ffenna ne tusoma okuze ofumbiddwa kitonsa nze oli mukwano gwange. Mbwala kitonsa ate emanyi sina yensobola kudda. Emanyi niyo mikwano gyo? Akumanyi gwe. Akumanyi naye. Amanyi kati saawa zino bandi wa maama. Wakati amanyi aliwa essimu. Tannakubirako. Namutodde mu blacklist. Kibi nnyo ojja mujjayo nkumanyi. Kati sikiwulira. Kitugenda okukola okimanyi. Kati gwe weeyagale buli kimu kyoyagala kikole. Natandise dda njagala. Emmere fumba. Njagala bw'oba okomawo ndeeteraayo. Ndetya butto ne. Zubeda. Ate tontuma. Mukwano ate nkulawo. Ebiriwo wakebedde nadde bitaliiwo. Wakebedde bitaliiwo. Buto taliiwo kakasa. Ndabye mutono. Ate tontuma nti kozesa oyo. Ndabye mutono kyansaba kusendeza akameeza banna. Linda kugwa abantu basobola kwawuza omusajja ngagenda kutuka. Atya. Musansa wo kunkulungu ya kabaka awo ng'oyingira entebe y'olyawo. Otegeddewo ku biwologomaawo. Otegeddewo ku biwologomaawo. Nze ntegeddewo nnyonnyola bano abatamanyiiwo. Awo ku biwologomaawo ku nte y'efooti awo. Awo otegeddewo bulungi nnyo. Awo ng'oyingira bw'otimbalala road awo. Wanoge busege kibuye. Awo simba basi z'Abaganda. Ntegeddewo bulungi. nfunawo. Awo kati abadde akutukidde ku welokaamu. Kutuka ki? Nagamba nti mumanyi ddagala. Temukyalya byennyanja. Mutandika okulya ebyennyanja kuba bw'okwata eggi ly'ekyennyanja. N'oligattamu amasavu g'ennyama. Osobola okukola carbon dioxide ow'ettabi. Bw'oba olina omwana alina nabbuguma. Osobola okukwata amagi g'ente. Okimanyi bulungi ente eriika. Nga ngimanyi. Ngimanyi. Ate munayize wabwe tezibiika. Naye nga olaba gyekyo abantu kutamanya ddagala. Kubanga bw'okwata amasavu g'omusso tagakola kye tuyita fats z'ennyama. Noonywako n'owona obulwadde bantu kutamanya ddagala ze mbabuuliranga. Banage, don't try this at home. Terms and conditions apply. Do it at your own risk. Oshegete naye kati mwerabira bannange subscribing to the Chitonsas. Subscribe, follow, comment, like, share. Akada ko chikulu nya. Ka ku notify
bayinga okutegeeza nti bakitonsa kati bakoze ki bataddeyo tegeeza mama tegeeza jjajjawo kojjawo baabawo mama w'omwana kyajjawo jjajjawo yenna gwe wakyawo nti munnange abakitonsa bataddeyo era munange omugambe kyeyalingira mugambe tosubwa kandi tokalabangako tobeera wattima kojja wa jjajja wa sengaawo mu anko wo mutegeezeeko ati gambe muganda wa nnyoko abeere ng'akola ki ng'asubscribing okitegedde era mukitegedde era ka notification ako kakuyambako okutegeera nti buli lwa mande saawa 9:30 tuteekayo buli lwokutaano saawa 9:30 ne tuteekayo n'olwokusatu nga tufunyewo challenge nayo ne tukola ki ne tuteekawo kati ennaku zikwate mande 9:30 lwakusatu ate anytime 9:30 Friday 9:30 mwebereremu. Tell your judge to tell your mama to tell your uncle that the Chiton size is alive and king. Thank you for coming.